abayimbi bakati mwafuna okutakanya n'okulowooza sente ntuyo tuyina odduka bwotulanga zikala value ya music musingi gwakola gwasimbwa dda era gwazimbibwako dda mu nsi teri agaba ddembe eddembe lyozaliwa nalyo tulikozesa ebitone okutulako n'abalangira era biritusitula okutusemberezaako kko kale okuteekako kko okumpi n'abensi beyeegomba beyayaanira tetulikikola lwa busobozi lwaffe wabula ekisaa kye kiyita mu bitone olwo naffe kitujjukire Katonda ffe tatwerabirangako atwagala nnyo era talina kaseera wazibiriza maaso ge n'agajja gye tuli buli kaseera ke tuyitamu abaatulaba era atwagala nnyo kamala atulowoozaako era mbiri ebituufu atugabirira omwana Katonda ali eyo alina okusoomozebwa kwoyitamu togwamu ssuubi Katonda wasigala Katonda era asigala ye Mukama tagattibwako tayongerwako era tewali kimumuzaabuza nti oba osanga lwasobola omuwa paani oba akagaati n'awuguka n'ava ku mulamu ago nedda ebiseera ebisinga kiruma nti we twagalira atuweere ate tatuwa awo n'omuganda wange omwe yanjijukiriza nti Rabongo oba olina omwana ng'ayagala nnyo okwata ku sigiri omuleka n'agikwatako oba omukuba obugalo paka bwagikyawa nalina kuddamu nti omukuba paka bwagikyawa saawo nno naŋŋamba nti ne Katonda bw'atyo bw'ali waliwo bye tusaba nga singa abituwa mu kaseera ako twandisaanawo nsaba obugumiikiriza n'obukaka mu kaseera ako paka lwe njawula ekyo kyensaana na mu kaseera kimwe ntisaanira amanya bamita Midani Rabongo oba Rimasam ku MR Live kwendi oba ku Midani Rabongo Live kwendi neesiimye nnyo nkiddamu okubanga olwaliro ngenda sharinga microphone n'omuntu gwe nkyasinza okwegomba wadde nga nze ekyasinza okunzizaamu amaanyi kiri kimu ate naye kwe kumusisinkana ngamba ate nange nkwegomba nnyo olwo nambuulira lwaki neegomba nawulira nga ntowolokose era nendabira ddala nga waayi ne mu nsi yange osanga nange neekutte bulungi gye balekosebo kale mukama wange naawe gye baleko Midani Rabongo wanyimbira kayimba sorry mama nakalogoberera okuva edda nga ndaba ati gwokola nga ndaba persistence gy'olina ne mukyoyagala nga gye twagala mu bavubuka manyi waliwo ekiseera we twali mu nsi nga gwena nga tetulina mugaso tuli bayaye tetutegeera tuteesa kife naye bulomanyi kyoyagala manyi kati tolina buvunaanyizibwa na buyinza kwani yakuzaala nawe gye wazaalibwa naddirwa kuzaalibwa si bubyo naye kyonooba okinako ki obuvunaanyizibwa so omuntu yenna asobola okuba ekintu kyonna era omuntu yenna naliko ne Moses Matovu naŋŋamba nti nze mbanyimbira abantu babiri naye mbanyimbira abantu 1,000 nkola kyekimu omuza nti lwaki naŋŋa nti you never know who is who nanyumiza emboozi babasaniza bali bazaagala bali side ze munyonyi eyo nawe yakupate ey'omuntu nene bayimbira abantu nga tebabiriiko bali mu bantu bakuteboye bali mu mboozi yaabwe bo bayimba bamala okuyimba kayimba olina kubenga 3 ne badda ku byabwe nga kale nga binyiiza ne bo ne bakola kyabena okukola ki kyabena okukola naye bagenda omwami najja n'abagamba naga mpa ku kadi yammwe mukoze bulungi nagimuwa ne bagenda ddayo nakola emirimu gye mwayita weeks 2 n'afuna essimu nga nti nze mwami gwasanga eri emunyonyo ekintu kyewakola nakyagala nnyo ninawa tugendako Japan eyo tina abantu bange benja mukoleko ebintu ebito mwakolanga ne mugatema kikawo kyo nsaba balaba ntya namulagira gye bakolera kumbe oyo yali ambassador mu Japan mu biro ebyo era bwe yagenda n'amuwa sente zonna zayagala tiimu yonna ya Afrigo yonna yagenda Japan nebo bayimbira abantu 15 babiri abanyoomu omuntu obwongo obusatu naye yenga tomanya ani kubatuddawo gobokolera 10 bokolera 1,000 era bokolera 10 omanyi ebiseera bisinga tuya ne twenyoma oluyimba ngo lwayogerako nezimu ku nnyimba zesitayimba ne ku stage era baneegayiranga nnyo ziyimba ng'olumu nziyimba ennyimba zimpeddeko obwo bulwadde naye Katonda andazeeko nti lwebimba lwenje buli kimu mu bulamu bwange ate site nabo bakola si gwondo oluyimba hitiyo
Dabu lulimba lwoyimba gweyimba ngokola kituufu. Ojja kubera kulimba amaanyi luku disappointing nnyo. Okola olimba nga ali ku bibyo. Wala omwana yakayimba Zambe bali mbya betu libeze we batiye numuyine bitawiye. Okola yimba lumungala wa gwanga naye it's okay. Ntandikwa ekola amakulu. Anti ola talent yeno eringa sente ntuyo twena dduka botulanga zikala. Kati n'okuyimba kwa nyini kubanga oba kwana oba sente njangu nnyo okufuna. Mundi naso okufuna sente nenzi bukuuma. Ebosanga omuntu nga alina ekitundu ky'emmotoka 225 nga alina omukyala alina abaana 3 oba 2 basoma omuntu anasoma noyita emyaka 10 nosanga yali mupittu ali mu senior 2 nga yali tasoma era nga okusoma waliwo n'omulala asoma nga n'ekitundu yakikutte n'emmotoka ekyatambula oyitaba kirasiyo oyo wakitiibwa era newoza tezeyongereko nti nnyinyi afunye ezakaline zaki naye nga akumi ekintu ekyo kubula emyaka giwere 10 muwanga ekitiibwa. Abantu bangu nnyo okufuna sente tokingambye. Anze Mukibi Hope anetaga ennyo onsa ku Uganda nyaffe YouTube channel yo yabya bufuzi na bya bintu by'abantu wano ndiwako wala bongo staff kyala ku channels mala kuba kyali wange naye nange nesimye nnyo waliwo akulabye omutima ne gumutyebuka anti bakumanyidde mu ntalo uyo tiya gas mukube musiko kugulu tomukiza mutwala. That's life mwattu bade njagala ogumya abantu madde nsaba ogumya abantu wano bakakkane teri walina kubeera tiya gas teri walina kuba ntalo ne abo gabaga nti munsi teri agabaddembe eddembe lyozaliwa nalyo enkuba etonya mafumu etonya masasi enjuba etonya masasi kakati uganda ni sitena ddembe teri muntu alina kuwa ddembe alina kujja kulijje eddembe lyozaliwa nalyo. Leo bakayanga nti Museveni yatuwa eddembe ly'okwogera oyo aba musiru gufuneyo kasiru gwomanyi omwe Museveni agenda amwogeze bwamwogeza nga nti yakiza abantu okwogera. Wangi sebo suubi wangi je baliko sebo kale sebo naje baliko sebo Bob Wine bwe yali atandika togenda yeyo anti ntandika Bob Wine bwe yali atandika yakuyimbanga mu nnyimba mu introduction nga bwatakuteekamu ali luyimba lumu yo kabaka wa intro muveeko oyo soko jinkubire muko eyo sinjazimanyi eyo vayo labongo ensingazi labongo ensingazi ensingazi introduction soko jinkubire si mu Jamaica Bobi Wine mu Jamaica yakube bi Jamaica bika sibimanyi Almat member Salim Madema impress man so jigare you nice man me all right asawo reality takbu nega tuve labongo tugende byaffe labongo tugende byaffe neza sikutengwanga ko Mukibi wewawo Bobby kyali wange alinga muganda wange kyali wange ddala si ye kano family yonna kwe tukozeza ffenna family eyo tebodde bantu kyamazima era omusajja Eddie Awe avuddemu ebintu bingi talent ya Uganda nga bweyimiridde aginako ettaffaali ddene Tony Hose producer Rock Saza ali mu America Nesim Croci Pademani ba Kadino bantu banyi nnyo banyina babisijukira Brian JJ banyi ndabalabe ngati ono naye gatumanyiganye tuli banjwemu so yawo oyogola musajja nnyo wewawo musajja nnyo ebiseera ebyo ng'omusajja nga Bob Wine okuyimbamu mu introduction ye nakuteekamu n'okuba nshominga kinene nnyo gyali byali ebiseera ebyo tuveewaawo twalabako ku shows ezaakubwa ne zijjuza nze nno bwe nali nvubuka nalabako okusebata ng'akutte nakivuba agifudde kannakivuba n'agituuza wansi omuntu omu sebata ng'akutte nakivuba agifudde kannakivuba omuntu omu tuzze tulaba ebivvulu Paulo Kafeero yakikola tulabyeko awani yegatta era Paulo Kafeero amala yegatta kuko ne sebata ne bakiddamu nebamalira ne Kasozi awo n'abegattako ne bakiddamu naye nga sofa tulabye omuyimbi ne band eyasize okuba mu East Africa abagita Eagles yatayo band gy'omanyi nti yali gikuba kazi ezabakongeza baki kuleta band gy'omanyi nti yali gikuba abaana bali bazibu nnyo naawe Eagles tutuuse ekiseera ng'abantu okukuba ekisaawe nakivubo essaawa za kakati twetaaga abayimbi 30 luli
Sebata yakikola omuntu omu ne babimba kyokka nga ate show zatandikanga misana ne mu theatre zabanga mungi misana n'ekiro weekend number nga show zibezi nya Saturday misana n'ekiro Sunday misana n'ekiro nenga ne weekend dako bakola ki bajja n'ekizibu nnyo kasaazo okisanga tutuse ku level ng'omuyimbi omu okuba ekisaawe alina okuyita amayimbi amalala 30 asatu batadde ku posta twogedde ku bano bakatenraiza abakwatirira badingo mandi tubogeddeeko naye tuka ku extent nga omuyimbi omu okukola show abakamera bamuswamirira ku gate ya show tandika okukola amawulire aganaddako ag'amaziga bw'aba akola show nga yakagimala abakamera nga bamuswamira ku gate bamuggyeko balebe ku maziga ge ng'akaaba awe tuli tutuse mu kaseera nga music oluyimba lumu bwe luwangala omwezi gumu magic awedde emirimu tuddeyo wali Babwani yasibanga enviri Bebe Cool ne Chameleone begatta kuba Eagles Sebatta Kafeero ne babasudde Sebatta Kafeero Eagles opposite yabali abasatu ne twalabanga Bob Wine Bebe Cool ne Chameleone bakuba ennyimba nizibayingiramu nakati nga zikyakola amakulu abayita lwampaka naye nga tebayisewo na nviri zaabwe era miti gyabwe obimanyi so twandigambye nti abayimbi abo version yaabwe efaanana ddala n'abayimbi abamu version yaabwe ennaku zino bifaanaganira ddala owayi abayimbi b'ennaku zino mu version y'emu kyekibaganya okukuba ennyimba ne ziwangaala mukawairo bo bennyini sho za leero zaabaki omuyimbi akola sho ate enkera ne bamugoba mu nju emmuluka ne bagisika kyekita working out wave bo bennyini manyi ebintu ebimu biri political ebirala byakulegera kwa bantu mu byobufuzi n'ebyabulamu bwa bulijjo waliwo ekkobane n'embeera eyagala okuwanika ebyafaayo ebipya ebya Uganda abiva mu 96 okudda mu maaso naye waliwo Uganda entuufu nga Uganda buli muntu yenna gwe wooli bw'osaba omwana omuto nga awemula tomanya tosinga binnyo sonyiwa okyogera ekyo kikuwa ekifaananyi kya mukadde weeka mbu ebigambo kibyayogeza kwa buli muntu yenna buli mulembe ogujja gudda gwe gusanzeewo kitegeera kakati baganaga nti gavumenti ekolebwa amasiga 3 esiga ekkulu erikulira bagamba nti gavumenti ekolebwa amasiga 3 executive legislature ne judiciary nesiga lebalekayo eddala lya mawulire media esiga ddene era balisa mu kyakuna naye nga tebo otunulira nnyo bibiba na mugaso nga lino teririiwo kiso zino lyoliko ebitangaaza biri buli kimu era guno omulimu gwokola saa zino ku bino byogera wano bitogera wano ogenda kugenda abantu bangi nnyo mu nsi ez'enjawulo because we are on internet international network kakati ensi Uganda mu kuzimbibwa kwayo yazimbibwa etya ku mawanga n'ebirala music okuzimbibwa yazimbibwa atya Christopher Sabadduka ijja abayimbi myaka egyo najja abalala eri wamala nabalala bayimbanga ki abo basi mu musingi gwalinga gwa nsonga bagabanga kubaka ebiseera ebyo abakulembeze b'ebiseera ebyo n'abalala n'ebirala ne bwayimba love nga na message yakola ki gwe musingi gwe basima Sebatta kwa bazimbira badani kwa bazimbira n'inyuma ne bagituusa wano kale mu kutuuka wano Sebatta Kafeero kalima kuzima omusingi omulala mu bbanga nga nawe gwekutte awo byawukanira nti music wa Uganda yenga music buli myaka 5 akyuka either mu nkuba mu nnyimba mu nnanga oba mu ntegeka naye nga core value ya music musingi gwakola kigwasimwa dda era gwazimbibwako dda era nga olaba Nansi nga mu nsoko etula ensi yonna yonna kyogera nnyo nti bannansi bakyusa ebirowoozo buli myaka 10 bakyusa ebirowoozo ebipya okusinza ku nsi bwetambula ekyo simukulembera yakiteekawo ekyo kyo kitambo kiri mu nsi world over kati music yazimbibwa music wa Uganda yazimba nnyo ku bivvulu bantu kujja kulaba kyobagamba okuwuliriza n'okulaba ye music wa Sebatta waba basudde ye wabaani kokokoko gulawo munange mbwangu Fred muno wonze mpita n'abawanuka gulawo tombonyabonyanga
ekyo kokonkone tumbi munange tonyiga okwagala okungi bwe kutyo baba nzigulira ondabeko bwengudde kulenya kamunala obulimbo kiri awo musajja kyayisaawe ayagala gologosa naye abuza ayite nayite eri kati ng'omuntu alina okujjalabe omusajja ono bakikola batya ng'oluyimba nga firimu agimwerawo mu mutwe gwe nga mugula luki oluyimba nyini sabo yalinga omugule mukugaba eddagala osanga nandibadde ŋŋenzi omanyi gwawa yabuzaawo akabina tuba tukyalifuna tusigaddewo nga babiri nze n'omukazi oli eyajja okukima eddagala erittamujjawe oli amunone ne tulengera jjo omukazi n'omukazi ne yeekaliriza nnyo amulabe n'abikubamu nnyo ebibatu n'agamba nyini sabo nti omukazi ajja omulaba ye mukabaze gwompeera eyirizi oba ani amulaze no gye nnakuta nsange kale omuntu aba ng'alina firimu muye ng'alina okugenda mu kivulu alabe ki ate nga nabali ekivulu gyagendamu bajja bizanya akole ki abirabe era Sabataba yavanga ku kyalo oba Sudobaani nga wiki number week says banyuma kivulu oleka kamuze yakadde mu bimba Sabata ebintu bibadde birungi kati omuntu aba ng'alina emboozi akola ki nekatera bongo omuntu agakunyumyako kinga ava mu kivulu kyo kakati abantu bajjanga okuwulira nga bawulidde dda n'okulaba kayanga kyeyawulira nga yakikakazaawo ku show babizannyanga kakati music bamuzimba mu biseera ebyo ebiti era music eyo ebiseera ebyo yengana ne corporate balusinga we bali nga bagayidinga bayimbi nga bayimba ekisoga nti ayimba nga gundi baguyimba music akole ki mungu asobola okuwulira akole ki kata ngodde ngolowooza yabo tuna music saazo atambula sawa zino ye music yaganibwa mu biseera ebyo ate n'ekirala music wakyakutawanya ekirala buli DJ ku radio manager wa muyimbi oba alina ttiimu gyagwamu kati oyina abaana bayimbye bubi bano kusiga kayimba okukkiriza okagane kati ng'ovudde ku kiri kyebayizanyanga ne kyebayimbanga era bw'otunulira abaava mu abo nemujjamu bakafeero kafeero ali audible nga alina eddoboozi ddungi ng'ayimba bulungi naye nga talina ensonga gyakola ki bannayuganda buno abafirika bagala nnyo ensonga kikyogamba kubanga omusajja gwa basimira kyova saa zino oli wano n'omuyimbi abalala we bali lwaki kafeero yesitawa ku TikTok lwaki gwe kafeero awaguza nava mulembe gwe najja mulembe gwo kasanga tonanenya mufu na music art industry na music industry nga bweri buuza lwaki Sabatava mulembe gwe oba kafeero najja mulembe gwe tanabanga sitawo kagwe n'okwebuza ayimba kati sawa zino kikyo olina okola ki okutereeza abayimbi bakati mwafuna obutakanya n'okulowooza lwaki oluyimba lwenonze mu ggwe lwenagaa nti oluyimba lulungi sole mama wayimba real life yo abasajja bakafeero bayimba nabajja ba Eagles bata silenders nebugwera nga bandi mulimu baladi mulimu biki naye nga bayinanga ensonga gyagamba abantu kale bwotunda nnyo mayinja nobolanga music oboletinga music manja si muyimbi nnyo nti alina ati mungi ne lyrically muki yena tune zalinga nnyo atambuliza ebintu bye naye nga buli kigambo kyaleeta amazima nali ndowooza nti buli gwe basiba abamubbi era nga mmanyi nti buli gwe bayiga aba n'omusango omuntu nga bwe bamukyawa mba mmanyi bamulinako ensonga naye maama nedda abamu balangibwa bwemage abawulira obubi ng'ofunye akalungi munnange bangi omulala alekawo enkota kyokka n'alingiriza omunwe saasira abagolola engoye so nga munda balina amavuunya mulabye n'ensusu ennungi ezibikka emyoyo egyaddugala lunzire mu nnyimba za kakati zoga lwaki baziwuliriza nawe weteka mu kifaananyi kyabawuliriza nnyimba ziri olaba bino n'obiwulira remba nawe nomulaja kujja n'oyimba abisa mu bwangu kino kyenneyamanga kalombolombo kange ekyokujja mbasunire ng'endongo ndi mwana wa wano ng'ate omudongo omutendekeo waddala muganda wammwe kafeero temumbuusabuusa n'embika by'abaganda nsibuka mu kyajjajja wange mugema kabo bettumbi wakati bwe ndigenda mukonkona nzigulira taboola bantu bakika okitegeera yiyiza obuyimba bungi ng'era mbyatulira mu lulimi Luganda naye mu maaso g'abakama bange fuba okukola ekituufu era ngonze siyinza kweyisaayisa kikungu ebyo bibaka wange nga ngenze singe okitegeera abo beweesiga boggulira n'ebyama byomunnange begendereze nga bakakali okitegeera
kati nobanga omuntu yenna alina obuzibu bubwe ekaawe okkiriza ogaane buli osalawo kubanga olina kyolowooza tona bwebuuka basajja abo kuba bwobanga olina ekirowoozo kyonna kyolina okulowooza ojja kujja mu limba lwa Kafeero olwa Sebatta olwa Basudde olwa Mayinja Semakula balutaya ba Bobi Wine kyabana ba Bobi Wine bwebajja bajjanga n'ebigambo nga bikulu nnyo naye mu ndongo edigida kusinza ku mulembe walaki naye nga lyrically twavudde ku musingi gwa Sebadduka Basudde baani Zewe nali omuto naloota nga bingi okigera zewe nali omuto naloota nga bingi okuvuga mamotoka ne sente nyingi ngamanyi birimpa masanyu mangi naye nkizudde byonna kwerimba nenzijukira ebigambo bya muzeeyi nti mwana wange obulamu kya bbeeyi ne bwofuna katono kaba kamuwendo bwobanga okalya nosobola okwebaka sente tukola oluusi ne zijja oluusi ne zigana ensi yo bwetyo gwe bwobanga okaba nti ewooza bula bangi abazifuna naye tebeebaka kotega nti bayaye naye nga alina kyakoze eki Carolina is the girl that I went to school with in 1997 yali mulungi ndibasanga bwamwenya bwati yogama nfudde mama everyone crying to see Carolina kuva kunze paka kwedi master she used to call me Rasta Pio because I had no money yo naddamu okusanga Carolina linga gwe basiga kevu ngolaba wadda adigidde wadda ajje mu kidongo kiriye ayina message akola ki katupakase antirupiya ndaba ne gye tuvudde wala gye tulumirirwa bitone mu ekyo mwe betuyimbira tubayimbira ebizimba kati okkiriza ogaana abantu abo tojja kera ku nkyago ojja kuba enongo bbiri oyakwana muwala tototo jayo nteekeyo pwapwapwapwapwa kati goba gukola ki noli namuddamu gongereyo bebi munda ddala gwosobola okujja n'abaana bo nekiika mu baana bo nenze namugana gwe manyi mukulu wange yajja wange egayaza eri Moses ne mukyala we n'abaana baaba babiri paka lina baze kulaba Sebatta neri ebivu mu mbesa zino kyaswakala ki twali tumanyi Fredi abantu abayizi kate kirala abambi abo tebagudde bokka temugudde mwekka buli ayimba ennyimba ez'abaana abasoma zimuza nti za mulembe z'abaliko omuntu ajja kulya endongo nga mpitirivu nnyo obulungi mu wiiki emakubuze naye gunda bongo obadde ogamba ki akulule mbuwalika mutuufu nakyo ogamba gwakuveeko mulaze awe nga ze negundi ye ekigambo kyekirala kimu ne bagaya n'ekyo dakika bbiri nga akoze ki ate okumanya bannayuganda bategeera si basiru mubasaako omulembe media yasinga okukikola media badde musical newamufula wabakadde nebateekawo wabato mubugenderevu mwali mufuna nnyo ssente muvula ono gwena nowula nga bikuswaza baje kanyimba byakikadde naye nga nawe oleba bufiiringa kyova oli ajja kuba nga ajubisa olaga mafini wa surveys kontagulite kontafumite nga amujubisa nnyo ne ku social media amujubisa nnyo naye bwagenda ku mbaga nga bagenda mwanjule wa nnyina atwale moli nantume gwawo bukadde obwo nagenda kola ki gwakujubiza naye takutwala kimanyi nti wekola bifu amanya okola bifu ajja kujja musho akufuwe bufuuyi ate musho tajja kujjayo because oluyimba tuli mukyakulaba kate mu video yo ojja kola video nga mulimu swimming pool mulimu omukazi empaka mulimu obukyalo obungi oli ku beach ku kivulu ojja kujja oyimba kango yimba woti mikono waggulu kate ku video yo nawe alabeki bwanji omuntu yandikubuuzizaawo mu kawairo ke kamu yandisinzaawo n'akubuuza nti naye ate luli kale Sebatta yakubanga Pride n'agikuba Shonnya naye ate essaawa zino tulaba nga omuyimbi akwata lugogo ya etuuza abantu nga bameka wawo kyebayita ekivvulu era abantu baga nti wadde wa gravity nti nyumya emboozi gwasoso ginyumya basembyeyo ginyumya bagamba kyakutte gundi yafunye abantu kyabadde yayimba yakubye abantu ng'omuntu akunyumiza byabadde byabadde muki wotula nnyo mawulire mukola nga sewedde munywa nnyo byabadde mu mawulire byakoze amawulire ababaddeyo biki byabaddewo yafunye abantu bangi nnyo bakoze bangi nnyo gundi yamuyimbiddeko ne gundi yamuyimbirako byemunyumya naye yazannya kya yapafominza ate temutabbi bentera okusinga okunyumya she yamulimi yafulatinze ng'omuntu mwafu nnyo omuntu ayimba live wali nga nabaze mu kivulu okuyimba ku bivulu bye nga bamusinga okuyimba ennyimba ze ate nekirala bya bulijjo okuŋŋanya abantu abamu kyangu nnyo anti ogenda nolaba emikwano anti bingi nnyo ebyetolodde kati yalaba emiziko abavubuka nga tolowooza ku bantu
abantu abala ebivulo biri n'abawulira abantu bali mwabatira luddawa nimuzala bapya kali baje bali kyova Geoffrey tabakola shonga ya mitwalo 15 bajja kujwa kuti balabe aina kyabagamba kakati ngovudde kwekyo temwafa mweka mwafa nebifo byammwe buli muntu ayimba nga music wa students abaana basoma yafa n'ekifo kye stick out luddawa aite beri luddawa Lido biche luddawa simani byalabaki wanga bayimbe nyimba z'abaana ba students n'abaana gye bagendanga ekyokubiri ba students b'ebiseera ebyo era bagenda mu bakamiliyoni ba Bobi Wine baani balinga bavumbye because last we twakulanga kuva mu 2000 okudda mabega omwana atanga okusoma nga n'emyaka egi mukaaga omwana atuka mu P6 mama mu P7 ngali myaka ngameka nga 10 ejo ngebeli tutu agakumako senior 3 senior 4 ngali gwali liwedde emirimu era nga omusajja bajja n'omukazi bagata azene kampasa omuntu lako bwoto ejja kukola ki ejja kutuyana nga mugayana ya wantu si nsonga kwa abasajja tugenda mu bivulu bakazi batwalayo kali ba kampasa batwala nga basajja muki ku siriki weri oba yagala dda luwaki abali bagigenda mufani bayo bafa n'omulembe gwammwe ne anje kati yafuka governor kati abantu bavunanyizibwa sawa zino yo alemera kola kwa yakyusa ki rebranding anava mu anje nada muki kati abantu abayimba nga abantu walabo nabalenza abo ba campuses campus wali lisiwa wakati kasazo mwana tandika okusoma nga myaka eji esatu ebiri kitundu wakulanye esatu ebiri kitundu bazadde wanga bamwe bajjako ekizibu agenda asome kaga tuka mu P7 ngempewo yoneka isemu kamyaka 8 ba 10 kakana kali bwe kati kaka kampasa kagenda kuva sawa zino nga nawo osobera wateza kutambula nako yabuka kwa nyinyo ga ndinsangayo togenda ko mbantu omwana bane myaka 218 nga ali ku campus kakira na 8 akagamba akapyandisangayo ate gwe toza tambula nako mbantu sangayo bali mukazi yakusanga busanze ninga kampasa waluli wala bidiza luzinda byali bifana nga bijja mu ngundi bali mu campus ku campus nga cyane campus jinyime yawe nga jene juma saiko nga nti yes kaya lesa campus nga jene open roof ensemble nga ine campus ojuka bisala abagayi bavuga nga dige nnyo nga bane byalo obubina babijja ku campus sira bya clever jebyo nga bena byava ku campus ebiwala ebyo kwa bana kusoma nga bakulu kati omuwayimbidde baana abo baleta nganze lenzija muki nika saazi nabana boyimbira tanade mitwale eji chovande show ezasala ngoga nti fiki for maika yakola show ebiri abantu bajja songa bakola ya mutwale banikoze ki bandize kuba muntu awe myaka ejo abana mitwale jenge eji obeji mutwale gugwe ndagwa girlfriend mutwale gwa biberenge mutwale gwa boda ngabakomawo kagoza nozo basabiza kuyingira tebajja kujja gwe unaza aina budget hiyo na gweka za ku mulyango kati ye abafani ba Geoffrey tabakola naye bebananyira akedi era abantu bakedi gagamwa akedi gabwe ate kirala emyaka gire emyo gimabega obuvubuka batanga ku myaka 18 obuvubuka kasazi obuvubuka bwasala dda uli ku myaka 10 ejo bakwata tabana kifa ko nyo bakulembera abafuzi luli omuntu ebizibu wala bangu myaka 3 yeba 25 mutanga ngo obanga abiroza ko nobira bae ngali myaka 18 na banaki and above kasaza myaka 10 eji byola bababira kibasaza abantu bakulu bayomba lwaki bana bataba tuddamu lwaki batuganga basanze naffe bola babana baluli songa atensi no mulembe gwabasembeza okuva ku covid tomala lye musiri yafunga myaka 14 nabo myaka 2 ngatakola yafuka do omuntu omukulu teyadde okusoma tegeza naye bamanja renti nga guba kwaki bamukubanja kubo bala batoyeto mubala songa lulite byaliwo lutavanga waffe ntukola ebintu byaffe kasazi no omuntu speed ensi kwetambulira choba ojja kujja yogenga gwe minisa wa kino omwana kali ngoli akuddemu akulizo ninge nenda muze ebintu biko bya kisiru mulimba ABCD akulizo ninge nsonga zinga ntufu gomufajja kuliza ensonga ye zigalwa cyabana bamanyira takola omwana nzira mbwafanana akuze byote sabinyigiriza ye